omukubiriza w'Olukiiko lwa Buganda bannaalinnya abalangira n'abambejja abataka abakulu ab'obusolya baminisita b'Obwakabaka abakiise ba Paalamenti abakiise mu Lukiiko lwa Buganda ab'amasaza n'abaami ba Kabaka bannaddiini abakulembeze ab'ebitongole bya gavumenti eyawakati abagenyi abakulu ab'enjawulo abagenyi baffe mwenna tusanyuse nnyo okubalabako. Okusooka tukulisa nnyo abaami abaweereddwa obuvunaanyizibwa obutali bumu era tubaagaliza okuweereza obulungi. Twebaza ne bannaffe bonna abawummudde mu buweereza bwa buli ngeri wano mu Bwakabaka olw'okubeera abawulize n'ettoffaali lye mutadde mu kuzimba Buganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abeeyanzizza obwami tubakuutira okubeera ekyokulabirako era ekifaananyi eky'obuweereza obulungi nga mwe muli obuwulize obumalirivu era obumalirivu obutaliimu nkweyi. Twagala abavubuka baffe n'abantu bonna okwegomba obuweereza bwammwe n'okulaga nti tusobolera ddala bulungi okutuusa obuweereza obulungi eri abantu baffe mu mukwano nga tugoberera amateeka awamu n'ennono. Tusaba n'abantu baffe mwenna okwetegereza obuweereza bw'abaami bano abaami ba Kabaka okulaba nga batuukiriza obulungi empeereza yaabwe. Kaakati njagadde okwogerako ku nsonga ey'obulimi. Newankubadde nga tukyalina obuzibu mu nsonga ey'obulimi naddala ku butale n'okugwa kw'emiwendo gy'ebintu bye tulima, naye tuleme kukoowa. Era tusaba ne gavumenti okutwala eby'obulimi ng'essomo ekkulu ennyo era lisomesebwe okutuuka mu siiniya kisobozese abaana baffe okuyiga eby'obulimi nga bakyali mu masomero. Ensonga endala tukyawulira
abantu baffe abasengulwa ku ttaka mu bitundu ebitali bimu bwe bagenda mu mbuga z'amateeka kitwala ebbanga ddene okuwuliriza emisango egikwata ku ttaka. N'olwekyo tusaba nti abo abalamula emisango bawulirize okusalawo emisango egyo mu bwangu. Tuddamu okuyozaayoza bannaffe abalondeddwa mu buweereza obw'enjawulo. Tubasaba obutaswaza bwa Kabaka era tubaagaliza emirembe. Mwebale nnyo, olukiiko lugguddwawo. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege okutuggulirawo olukiiko mulundi ogwasatu mu ogumu.